Mana vai look yang muda. Guys. Awal ke bawah montai kau. Tukate kawan. Awal. Pakai. People power. Afande. Isaba kazi. Discipline kitegeeza kwekomako ne bw'oba olina ebyokwogera ku buli kiseera. Discipline kitegeeza kukoma ku busungu ne bw'oba onyiiza. Discipline kitegeeza kumanya nti naawe osobola okubeera omukyamu. Discipline kitegeeza kuwabulwa era n'owuliriza ku lw'obulungi bwa ffenna. Kwa bino bye tukola bya ffenna si by'omu, bya ffenna. That is what discipline means. Mera mbalaba nnyo baganda bange naddala babloga babeera ku social media. Banange mumanye nti ne bw'oba onyiize obusungu bwo busobola okufiiriza omulama gw'oyagala ennyo. Ne bw'oba osanyusa ennyo eyo excitement ey'eddakiika 5 eyinza okulemesa omulama gw'oyagala ennyo. Ne bw'oba disabwinze n'amuntu ng'oyagala kakasa nti nembeera mutuufu all the time, eyo ego eyinza otukosinga kinene nnyo. Discipline kitegeeza kwetoowaza mu banno, kukulembeza mulama n'ogamba guno mulama gusinga nze nga nti bagamba nti yes mbakulembeddemu ne kino tekiri about me, kiri about all of us. Nsaba ffenna tukiteeke mu baganda bange. Omuwandiisi omu yatugamba nti a person, an indisciplined person with a gun is a danger. Kati mumuna mulinga abasuuja, mulinga balwanyi. Ne bw'obanga oli mulwanyi ng'olina ekyokulwanyisa naye nga tolina discipline obeera wabulabe nnyo eri omulama ogwo gw'oyimiriddeko. So basaba mubeere discipline baganda bange. Ekyo kijja tuyamba nnyo. Discipline egenda tuyamba ki? Egenda tuyamba obutagwa mu mutego. Banange batuteze omutego buli side. Bana basajja bainvestinze nnyo, batusoma bamanya ebitunyiiza n'ebitusanyusa, bamanya obunafu bwaffe. Ono obunafu bwe bwa ssente, ono obunafu bwe bwa bakyala, ono obunafu bwe bwa bazadde be, ono obunafu bwe bwa famire ye. So banyiga agamba peesa okutudisorganizinga. So making sure tetugwamu obwo obutego. Bingi bijja banyiiza. Omuntu ajja kunyiiza mu butuufu nga wandi muvumye oba wandi muwemudde, naye okufuga olulimi lwo kijja tuyamba nnyo. Twalinga nammwe bonna bana abakujereka bajja kugamba twalinga nammwe kuba tewali asobola kuvaayo nakugamba nti betugamba tulinga. Tewaliyo balala. So mbasaba tu understandinge omulamwa. Twala obudde o understandinge owuliriza abo abantu abagwako. Kyoyize naawe okiyigiriza omulala, n'oli akiyigiriza omulala, n'oli akiyigiriza omulala. Bino bitukola bitusomesa abaana ekamoca tebimala. Naawe noonyereza buli kyoyagala okumanya kwekiri ku intaneti okwo. Bw'ogenda ku TikTok tonoonya buwala bwa figa bweyambula. Noonya bwa revolutionary embeera gye tulimu banya bangirimu. Gwe kennyini osobola okufuuka teacher. Gwe kennyini osobola okufuuka teacher. Gwe kennyini tozanyisa busobozi bwe bw'olina kweyo TikTok, kweyo Facebook, kweyo Twitter. Osobola okubangula abantu bangi nnyo. Tukikole ekyo osobola kikola bu understanding.
ekyokubiri kyetulina okukola uniting. We must unite to avoid petty fights. Era kyensamisiza nnyo Comrade Ali Mawale bw'akyogeddeko wano. Bannange tetusobola kubeera bamukwano ffenna. Sobola okuba omusebeniside ng'oli mukatuliki, sobola okuba omukatuliki ng'oli musiraamu, nga tetugenda kukkiriziganya mu nsinza. Naye tulina okumanya nti bakunyigiriza olwaki kyoli, nange ne banyigiriza olwaki kyendi. Therefore tuyinza obutakkiriziganya mu ddiini, naye tulina okumala okuteekawo ensingo. Olina buli ddembe okuba omusiraamu, nga nange nina buli ddembe okuba omukatuliki. Si bino byakubeera ne bajja negwe genda nnyo okumuzikiti oba oli terarist. Ewaffe okubeera n'ekirebe ekinene ogwe n'omusa ine ekirebe kinene weba osalaasala nnyo toba ku muzikiti gwe. Ewaffe Uganda omusiraamu bwe wabaawo omwekulise wali, omusiraamu bw'oba oli mugezi dduka, kubanga newankubadde amateeka gagamba ti omuntu yena nga bamukuti abeera suspect paka ng'akkiriza omusango banga gumuse muvi. Si bwe kiri kumu abasiraamu. Omusiraamu bwe bakwata kuba gukusinzi paka okakasa nti si gwakuziza. Si wano era tubadde nga tutambula eggwanga nga tubagamba bannange mutuwa abakulembeze betufaanaganya nabo endowooza. Mubeere ne Kyagulanyi ku LC1, Kyagulanyi LC2, Kyagulanyi LC3, Kyagulanyi LC5, Kyagulanyi Parliament, Kyagulanyi Council, Kyagulanyi Presidency, nga tulina endowooza y'emu. Ekya mwe mugenda okulonda abakulembeze abo. Katiba ki ke mugenda okozesa? Twagamba akatiba kaffe ka servant leadership, ng'omukulembeze mukozi wammwe ngali answerable gye muli, ng'atya okubanyiiza. Waba abanyiiza mujja mugoba, you will vote him out and vote in another. Kyetwagala okukola ekyo twempawalinga abantu, amaanyi tugate mu mundu tugase mu bantu, nga bakulembeze batya abantu. Naye kati tebabatya mugenda bakola kibajja kujjayo kiragaza. But we want to bring a situation where you can vote out the idiots. Ekyo twagala mukikole ng'abantu. Yensonga laki tugenda mu kalulu kamu oba obulinga ggwanga. Tumanyi Museveni byasobola okukola, tumanyi byayagala okukola. Naye mu sisitimu eno gye tulwanyisa mwe twasobolera okuleeta nalukoola wakati mu bugubi ng'emmamba zipaakinze mu polling station, naye amaanyi g'abantu ne galemerako. Twali tusobola okubireka ne tugamba olaba bya kibbi, olaba nalukoola baakuba nalukoola oyo. Twali balisobola okubivaako naye ne tulemerako. Kati ennemereeko gye twagala emputu eyo ng'esinga n'eyawayisa mu fumbiro. Twagala tukikolebwa ekyo at all levels. Baganda bange kyekitwala mu kalulu ate nga kisoboka tugende mu kalulu ako tukawangule tukyuse ensi yaffe. Naye ogenda mu kalulu ako era tulina okweteekateeka. Yes, nze maze okubagamba nti bannange bwe mma mukyayinalo nange nyinalo njagwa kulemberamu. Museveni twamuwangula baba oyinze pulezidenti wa Uganda olwala. Ekyo naye akimanyi nkibagambe okumala emyaka 5. Singa njogera kikyangu bandibadde bantula mu kooti okubita ebyokwogera ebyasomaddu, naye antya kuba amanyi entebe tagitudde mu asitamiemu sitambe siye. So awo twagala omuzzaawo bangi kumwe mwali mutubuuza kati tuddeyo era tebadde ne bakabba nababuuza kati nze kamba example yange nze ndibokisa bakuteereddewo akasajja awo kani kano ka domination kangezese kana akampi kansobola bakataddewo mugenze mulingi neko kana kamugagga era baguze balifuna okakubyeko naye bazze bawaniseko era kagenzi ngewana omwaka guweddeko naye nga gowangula kaze n'omusimbi gwa champion naye nga mutuufu gwe champion omutuufu kaze agambi waliyo fight endala
omuleka kubanga babbaluli okola ki omulekera neyerondera kuba kati ayagala kwerondera nga bomanyi Museveni amaze ebbanga ng'ayagala nnyo abeere n'opposition yakwatagana nayo so kati saawa zino ayagala ye abayerondera bavuganya nabo era bannaffe bangi baali bagamba tubiveemu bya kiddi abaffe tumuleke agende nga yeesudya nti champiyoni okola ki bwayingira mu lingi okola ki bwayingira mu lingi okiyingira n'omwongera ki keko naku mulundi guno twagala tubukube kale bwanike kugulu nga n'omukono tubukyayimuka kubanga era bakyasobola ekikola naye tosobola kulwanira buwanguzi bwo mu nsi terabyenga okufuna so abantu bonna abatuwagira twagala tubawe kyebakanira basebo ne banyabuza okubanga nkyali mulamu nga nkyasobola okutambula amawanga n'enzijamu sindi kuba Museveni anjagala nnyo sindi kubayagala ntambule mujjukira n'obatimawo kuba yategeerera Museveni by'amateeka jababulya n'enkusonga yaeko kati n'obatimawo bamulonda nga bamulonda muffe opposition mbu waye naye yali opposition nga yategeera Museveni yamuleetako ekirowoozo nti Bobi Wine tumuteekeko travel ban atwokya nnyo bw'aba agenzeeyo naye kuba naakola ki oyinza okusiba pulezidenti w'eggwanga baagala nnyo naye bamanyi banakikola bajja kuba tebakyasobola kwewola ssente mwaba abazungu be balimbalimba bebagamba buli kimu kiryoke bebagamba democracy tutula n'opposition ne twogera so twagala ogenda maaso nga tumugyako eyo legitimacy B21 Museveni twamangula ensi nyingi zimulaba for the dictator that he is. We must continue doing the same. We must continue doing the same. Ensonga lwaki bagamba kiri necessary ocha kweto bwetusobola okubeerawo n'olwensonga eyo baganda bange twasalawo tuchallenging Museveni mu ngeri gyatasobola tusitopingirira olwegosanga kyogeddeko kisinga twajja namuntu netuwamba era kyangu nnyo naffe okufuuka nga Museveni twalwana kino ekintu akirwanirira kitwaba tukuŋŋaanya mmwe tukonekinge nammwe tubalaga obuyinza bwammwe abantu badifiitinga emmundu once and for all emmundu zibeere wansi w'abantu nga bwe kiri wane South Africa nga bwe kiri mawanga gonna agakulaakulanye tuleme kuddamu mu vicious circle eyo ekyo kisoboka era ekyo tugenda ensonga lwaki tuli wano nakulwaleero twandibadde tubasinkana mukama naye tubasinkana mu lwatu sigambe nti bali abagala okukozesa kabuli otubaganya tetubaganye naye ffe nga ffe tuli legitimate tobolaba nemateeka g'ensi yonna tuli protected tobolaba Museveni ne bwaba ayagala kuntemula ayeeyaweeya n'akola kino n'akola kiri yabadde nga smart paka kitabani kyebwe kyakuba nekijja nekitandika okwogera byonaebagalateesa so ensonga yenyagadde okanyonyola baganda bange ensonga twasalawo tukozese amateeka buli myaka 5 wabeerangawo okulonda naye nga mugenda okutuuka mu kulonda nga Museveni yasabbatizedde abantu yabuuka mu 2016-15 nagamba waliwo ba artist ate ba artist bo balina influence n'abakuŋŋanya bayimbi bannaffe bonna wawadde 10 wawadde 2 wawadde 3 wawadde 5 paka batuuka ku Bobi Wine nti oyagala mmeka anyway ekyo kyayongera tulaga nti bannange ensonga lwaki batukula batusirimba wajina emirimu agiridde enjalasi nnyo eri omusajja oyo kati kyasinga okutya ekyo twakola ne tujja mu bantu Museveni for the first time n'atandika okutya okulonda n'atandika okutya abantu droni ne zivaayo kati babaga batukwata ne batwala mu kooti kuba omukwata n'otwala mu kooti nga basebo omulamuzi kyenjogera kyekino nga kyekituufu kati batuwamba buwambi kutulugunya abantu kubabuzaawo naye tugana okukkiriza tumugamba tukutwala waliwo osobola tetwagala kulwana naawe okwesa emizinga gyaffe okutuluta twagala kutwala wali mu bunnya tukutwala mu kalulu talinawo chance talina chance naffe tasobola kuyimirira naffe
yensonga lwaki abadde afuga nnyo okubakyayisa obulungi. Baali baweddemu Kasubi bo baali balwana n'abazungu. Omuzungu n'omusobola bagenze Bungereza. Prime Minister w'Ebungereza Margaret Thatcher agambye Nelson Mandela terrorist. Olaba bwe bagambye olaba Bungereza ekuba penalty. Bano betuli mu kulwana nabo bafaala baali balunda na bulunzi nte. Akube Saalongo. Tebalina kye bagamba. Tubulira omusajja bwe batya. Kati ate bwe muntu bayiikira ffenna. So mubeere confident. Temugwamu maanyi. Ne wakati mukubeera confident. Njagala mmanyi bino ebintu wammanga bakanda bange. Number one. Tulina ekyokukola. Tulina change okugiritawo. Honorable Samba kyogeddeko era twakidiscussinga. Kuba twatuukako ekiseera nga tuweddemu amaanyi. Nze nga nakagenda mu parliament. Natuuka mu parliament ngaaliyo bano basamba bali bakagenda ekisanja ekimu nga kyalina faya naye nga bweddemu amaanyi ye nagendeddemu NRM alowooza yagakikyusa muliro. Era twanyumyako naye mu mboozi emu twasinkana hoteri emu baali bagiyita Golden Tulip. Jangu esimu nanga njagala tunyumyemu nawe. Nemusisinkana nagadde nga mpeddemu amaanyi. Nze ndimu NRM naye ndaba ate opposition ate kubaliko bizinesi. Kuba bangi betwalina mu biseera ebyo sijja boogera mannya. Bakube Saalongo. Neka tukole tutya. Era yaŋŋamba oyo musajja ebigambo bino. Yaŋŋamba muvubuka gwe. Waliwo kyenzuudde nze ndabye ti Katonda alinga akusindize naye yakosala ekintu kimu. Tukkirize naffe tukuteekemu experience yaffe. Tuwulirize naffe tukugayidinge. Era mukadde wange mbadde nkikola. Era ndowooza muwulidde ng'ayogera. Abo be bamu ku bantu bempuliriza n'abalala bangi nammwe. So twatuuka ekiseera era ekyo ekiseera tukiriko nga bamu bagamba option yokka yakwata muntu kujakuba n'abasajja. Naye bagamba nedda Museveni amaze ebbanga eryo lyonna nga ssente zaffe z'omumusolo azikuŋŋamunyamu byakulwanyisa kati byonna byamanyi. Naye mu baatuyigiriza bw'obanga ekizibu kyo ng'ekyokulwanyisa ky'olina nyondo kati buli kizibu kyonna ogenda kirabanga omusumaali. So Museveni amaze emyaka 4 kubanga yajja nattemu nga sitokinga byakulwanyisa sitokinga twabawabayikira banonga yetegedde ntwalira yabayikira banonga agenda okulaba politician bazze kutesendezo mu musolo oyo mugule oli aganye Kayira oyo bamutte oli aganye n'oyo bamutte oyo bamugule n'agenda nga abapolisa ne bajja basemogere balayizinze n'agenda nga bakakkayo n'agenda nga balwanyisa abakatonda bawamatula ery'omulaasi. Commander 001. Commander 001. Tetwagala bibozi bye netwagala bibozi byaffe. Ate nga tetutambulira mu sitayiro ye kuba Museveni yandyagadde nnyo nzijenga omuyeekera abagamba gajayo mundu papapapa mwena nga batta international community kajinyonyola bano bayadde bayeekera so I had legitimate right to use the force. Exactly. Naba Museveni we tumusinga amagezi anti alowooza ategeera mwaka katole tumusinga okutegeera netujja ne tumufeesinga ne mugamba Museveni nze nimuyeekera nze kuyeekera naye nze kuyeekera mu by'amateeka And the policies and the constitution.